Nsinzidde ku Media Center mu Kampala era nga olunaku olwaleero munnange olunaku olwaleero ate bana NRM era nga bano bakulembeddwamu omuwabuzi wa pulezidenti Babalanda bavuddeyo ne bategeeza eggwanga ku nteekateeka ze balina naddala eri okujaguza emyaka 38 ng'ekibiina kya NRM kiri mu buyinza. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 1987 olukiiko lwatula ne lusalawo okukuza olunaku lwa NRM mu biseera ebyo eyali NRA bulinga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa Gatonnya ye January buli mwaka nga bajjukira abantu ab'enjawulo abalwanirira ekibiina kya NRM okusobola okujja mu buyinza era nga bakola ebintu eby'enjawulo mu bantu ab'enjawulo abagenda okujjukirwa ku mulundi guno omwaka guno kuliko neyaliko Kyabazinga wa Busoga Henry Wako Mulochi ngono yatuvaako mu mwaka gwa 2008 era nga wakuweebwa omudaali ogusiima olw'ebyo bye yakola so n'abantu abalala abasoba 50 nabo bakusiimibwa wansi w'obulamu ogugamba nti tuzimbe eggwanga ffenna lye tweyagaliramu okuzimba eggwanga ffenna lye tweyagaliramu nga gwe mulamwa gw'ebikujjuko by'omwaka guno ebikujjuko omwaka guno bigenda kubeera mu bitundu by'e Busoga ku St. John ewa Kitaka we bigenda okubeera era abantu ab'enjawulo basuubirwa okwetaba ku mukolo guno ng'abantu 8 bo bakwekebeza akawuka ka mukenenya era nga bano tukitegeddeko nti bagenda okubeera ennyo ku mwanjo oba mu weema ezo zigenda okuba nga zitegekeddwa abantu abakongo mwe bagenda okutuula so ng'ate abantu ba bulijjo nabo bakwetaba ku mukolo guno wabula nga basinziira walako oba nga beesuuliridde akabanga okuva mu weemezo ezigenda okubeeramu abantu ab'enkizo nkujjukiza nti ebikujjuko byakubeerawo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 26 mu kibuga Jinja ku St. John ewa Kitaka era bw'abadde ayogerako eri bannamawulire Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Babalanda ategeezezza abasoga obuteetondako ttaka lyabwe wabula balikozese okwekulaakulanya ate era n'abategeeza ng'ettaka lino bwekiri eky'obugagga ekisingayo mu nsi yonna omuntu kyateekeddwa okuba nakyo so ng'ate ettaka era lirimu eby'obugagga eby'enjawulo so okukuza olunaku luno nkutegeezeza nti kugenda kubeerayo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno mu kibuga Jinja abantu b'e Busoga bategeezezza nti bakufunamu nnyo ku mukolo guno ogugenda okubeera erudde eno anti bannabyabusuubuzi ab'enjawulo abasuubula ebyenjawulo abalina ebyamaguzi ebyenjawulo bagenda kufuna mu mukolo guno nga batunda ebintu byabwe ebyenjawulo ne bannakolera girange nabo bagenda kuba nga ate nabo bakola omulimu gwabwe bulungi olw'abagenyi ab'enjawulo abagenda okubeera ate nga beetabye ku mukolo guno. Kinajjukirwa nti mu kalulu ka bonna akawedde abantu b'e Busoga bo engeri gye bakolamu eri ekibiina kya NRM yo teyasanyusa bana NRM ng'era ebimu ku ebyo ebigenda okuba nga ate bituukibwako bana NRM bagamba nti bakuteekayo obuganzi oba bakwongera amaanyi mu kukunga abantu b'e Busoga okugenda mu maaso n'okuwagira ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza so olwokutaano luno abantu b'e Busoga bagenda kuba nga ate bebakyaza okujaguza ekibiina kya NRM nga kiweza emyaka 38 bukyanga bawangula oba bukyanga batuuka ku bwanguzi era nga kati ekibiina ekiri mu buyinza emyaka 38 ebisingawo byonna tugenda kuba nga ate tubikutuusaako ku BBS Telefina gye weekuumirako nze Sandra Nabaggala nkomawo gy'oli Evelyn Nakyejwe oyongereyo abalabi baffe n'amawulire. Kale